ne bakawamba tuyambe tufa DJ Miki Kajansi. DJ Miki nja kwatagana ne mbaka wa Busiro South Batovu Charles tuyingire mu nsonga ezo. Mu dakika zange ntone nnyo nga sinnaba kuddako ku mulamwa nsaba nveemukko kati nzireyo ku address ya president nga 3 ekigambo kye tutayogeddeko ekyansanyulamukko y'ensonga y'amasannyalaze ate ng'eruma abantu baffe sobola girekayo ku luno neewunyiza president myaka 35 gavumenti gyemaze mu buyinza yakategera nti mulumba buloka amasannyalaze era ensonga lwaki munnayuganda abonaabona ekyansanyudde ku luno yakkiriza nti kabakole ekisoboka kyonna okulaba nti abantu bafunira amasannyalaze ku bbeeyi esaanidde aye netukomezawo project eyamba abantu okufuna amasannyalaze ku bbeeyi ensaamusaamu single no polo eve ku mitwalo 75 single polo eve ku 23 ku milioni 2.3 tudde mu kufuna amasannyalaze ku mitwalo 3 n'ekitundu ekigambo kya domestic borrowing yayo kyogerako gavumenti ekendeeze mu neewola mu ggwanga tulekerawo competinga mu banks mu commercial banks with our own government awo nasanyuka mukola kuba nti tabbu eri mu kwogera n'okutuukiriza ekyasembayo non-performing loans eggwanga libadde n'ettagali ey'okuba nti twewola loans debt burden buli munnayuganda akimanyi nti twewoze ssente nnyingi newankubadde nti investment profile yaffe mbi nnyo sente tuziteeka nnyo mu recurrent expenditure okukola obubaga mu office ya president n'okulaba nga bano bakiwanda batambulako okugenda ebweru mu kifo kyoziteeka mu bintu ebizza eggwanga mu maaso so non-performing loans zino nga gavumenti ezisasulako interest era mwakimanya bulungi nti omwaka oguwedde Auditor General's report financial 2019-21 batugamba nti 9 mu report ya Auditor General 9 billion za spending ku sente ezitakoze naye nga ziri ku akaunti yaffe so mbadde sinza butakwogera kubanga ebyo bituyamba finally ekyasinza okunnawunkya sawa omukulembeze yatugambye mu parish model naye emyoga bye bigenda okuzuukusa economy ekyo tuli kyogerako nzirayo ku kiri yesaawa entuufu nga mmaliriza yesaawa entuufu okwogera ku politics nze nagambye nga ntandika nti nze ng'obwongo bukola nga munnayuganda abonaabona eno si yesaawa entuufu okutandika okwogera ebyobufuzi bannayuganda tuli bawadde service mbadde njakusooka tuconcentrating kubadda bwe byobukulembeze buli luddawa gavumenti erina obukulembeze onora omusha nakubuulidde bali mu byabufuzi n'ekiwanda abyogedde bali mu byabufuzi so nsaba tugabe leadership nze kyenjayanira tuteekewo obukulembeze obutwala bannayuganda maaso kyenagambye nti saawa eno ekyali badde ku mumwa gw'omuntu newunyiza nga abantu banatuse okusatulatinga obwo musimanyi tugenda kulonda tutyanze mbadde sinaba nakirowoozaako but bwebanga gavumenti bwetu bwetutambuliza speed kwetutambuliza bannayuganda information mugitwale tutandika oginterpretinga okulaba nti lino eggwanga sebo si lya muntu omu saba okutegeeza buli decision gye tukola simwa mutugamba mu constitution nti amaanyi gali mu bantu uganda tebaako nsi ya muntu omukiwanda akimanyi bulungi tudde kiwanda oli mu bino enkyo ojja kuba somebody else abaana baffe bagenda kusangawo kinga eggwanga litambula nze nebaza omukisa gw'ompadde n'ekiwanda kyenkusaba tutandika okutunda ebintu objectively kubanga ffenna interest yaffe kulaba nti eggwanga uganda litambula zino emwanyi z'osimba sigwogendo zinoga osimba emmwanyi abaana baffe n'abazzukulu basobole omusingi guno ogufunamu bano balwamushana tubaagala nnyo with the experience singa experience eyo ebeerina value gyegatta ku ggwanga so nze mbasaba politics nga bw'oyogedde twawulenga ebiseera by'okugaba obukulembeze n'ebiseera by'obwobufuzi era nze nsaba ekibiina ekiri mu buyinza enzikya gye kyajjamu si kyekikulu kati kyekiriwo naye nsaba tutandike embeera eno ey'okufuba okulaba nti tutraininga abakulembeze politics abeeko waakoma naye bano babeera bano bakiwanda buli kiseera baakalulwa oluggwa batandikirawo politics byebiremeseza oggwanga ogenda so ab'emawogola ekisooka mwebale okukkiriza ne mugenda ne babagema chairman kadde abasawo baffe bonna eno credit njagiwa honorable Hanifa minister mutufu abaddeyo ku ground okulaba nga abantu babagema abantu mugende mwegemese obulwadde bungi obulamu bwaffe so tubuwe ekitiibwa mwebale okunnonda okugenda mu parliament ya Uganda naye webale okumpa omukisa okujja wano okulaba nti definitely bannamawogola banno nze kino ekyekisanja ekisoose ate bannamawogola batunuulira buweereza ate nze kambabuulire kino kyekisembayo nze ne bwenkola emyaka 5 ye comment esembayo bano bamanyira okukyusa ebigambo simwewuunya so nze nsaba okutegeeza bannamawogola era ntegeeza nammwe wano nti nze ne bwensavinga emyaka 5 naye nga nnyina omukulu ogwendesa emawogola giba gimmala webale nnyo mbaka wa Namugga Goreti wa Mawogola